Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nudi nitege once again. Nkugamba nti subscribe, share, comment, like and press on that bell you're seeing. Mulaikinge nyigane kukade ako. So, byonna nga bigenda maaso nkugamba twogera kuno nakuli. Omanyi nti waliwo olutalo olugenda mu maaso mu nsi. Olutalo olw'amaanyi ekiri Isirayiri omanyi nti Isirayiri bagizingako mu kanywa wano bweti. Wamanyako nti Ukraine Russia olutalo lwetwali tumanyi nti lwa myezi buhezi oba mwaka gumu luli kati mu myaka. Amerika ali luddawa ye bannange kati njagala kumanya ani munene kati NATO, Vladimir Putin Russia, Omuyisirayiri amaanyi agajjawa era kati bino byenda kuba yakuba Palestine n'agireka mu kkubiro kyekyaddako naye ate bukyanga agikuba talekeranga awo kukuba. Lwaki olutalo terulangirirwa nti yawangula? Ndeese omukugu, ndeese filozofa atunulira ensonga zino. Leero tugenda kutunulira ne ku byokulwanyisa. Wawulira bomba bazita batya ezo bomu ballistic missile wabizwa bitu bomba bajita batya izo bomba nyonyi za Amerika nyonya B52 bombas Stratofortress n'endalazo nani kasozi buuza kubakulaba ku. Okay, nja kwebaza abalayi baffe mwebale nnyo okuba nti muwagira emikutu gyaffe gino tewali kyosalwa okuba nti no likinga o sharinga no kusubscribe. Wali recordinga nga program zino to recordize audio tomwetaze leero program tujja kuzira. Okay, yes, yeah, kaso Samuel Gemanya philosopher wendi tugera kwa tambula kakati ntandikire naye mpozi kanteezemu wali bajja tugamba nti Isirayiri tekubye Palestine wabula ekubye Gaza emu ku bitundu ebikola Palestine state ya Palestine era bw'okuba Gaza oba okubye Palestine West Bank ye y'amaanyi naye shows zembadde ngako ezisingira ddala olutalo lwali lutandika butandisi nabagamba kino kye mutunuulira kitono nnyo ekyokuba Gaza si ye target ennyo target eri West Bank era West Bank tunagenda omalako essanja kya Trump kino Katonda yambe buyambi oyinza osanga Palestine takyalinawo ttaka yadde kuba abantu batenda Putin ebirungi naye ate ku Palestine yagiveeramu ddala ayagala nagisimula ku map. Ani yakifaamu Putin naye tali ku Palestine nnyo interest ze teziriiwo nnyo anti kyeŋŋamba ye mu Isirayiri 100 ku 100 Isirayiri bo abafutizza naye nga kigenda kuba kyanjawulo nnyo wotuna kabineti ya Trump gyalonze abantu bonna abali ku kabineti be bantu abataagala Palestine okamala. Ambasada wa Amerika Isirayiri Trump gwe yakalonda Mike Huckabee oli ate yakyawa Palestine kuba ye kuva dda yagambirawo n'ebyokuwulira ebyombu ate waliwo state bbiri ye tabyagala era nga mu buli ngeri ayaga kutuukiriza agenda ey'okuba nti no Isirayiri etwala awantu awo wonna ewali Jerusalem ewali ki byonna bijja kubeerawo tubisuubire okusinziira ku kiriwo okuggyako kinaaba kyanjawulo nnyo naye Palestine future yayonzibwawo bafaaki ne Palestine. Temple Mount ndowooza ndifuna abantu ne mbannyonnyolako nnyo ku byafaayo. Temple Mount kyekifo ekyo ekitukuvu ewali Yerusaalemi. Ekifo kino mwe muli Masigidi Al Aqsa yebyafaayo mwe muli Dome of the Rock mwe muli mulimu ne gundi Masigidi eya Saladini yali mu Turkey naye yali mulwanyi mulungi nnyo mu gundi zino Crusades ez'Abasiraamu. Waliwo Masigidi Al-Salahia eya Saladini. Wano we wali ne Holy Church of Spelkicha eyazimbibwa Constantine. Byonna biri mu kifo kimu nga wonolaba nti Namirembe nga waliwo church ya Protestant, waliwo Masigidi Ali Aqsa katugeze ogw'ekibuli guli Namirembe wali Kasozi, waliwo Dome of the Rock nti ogw'oludi Kampala guli Namirembe wali, waliwo eye Namirembe Holy Spirit. In fact bwe mpimamu ne distance
ne bw'obizipimamu ziyinza okuba kimala tezitaaga kuba Namirembe bw'olaba Lubaga Namirembe no Old Kampala ekifo ninga kumbi era nazo ziri mu kazinga ke naye bano abaana bayinza okuloza distance ne naye nga byawula bisenge biri byeriraanidde ddala byawula bisenge kati okuzimbawo gundi eyo Dome of the Rock bagenda okizimba basooka kuddira face emu eya church eya Holy Spirit church emu face ne bagijjawo kuba Obusiraamu Muslim Empire yali ekuttewo ne bazimba byonna byerinaanidde awo osala busazi wano nodda wali nodda ku Dome of the Rock nodda ku Holy Spirit nodda ku Masjid Ali mu kifo kimu ekitiza Constantine yasookawo y'okuzimba yes Constantine maama we Helena yamusindika e Yerusalemu ndoza yali 322 eddi namusindika e Yerusalemu okuzuula ebikwata ku Yesu we yagenda ne beexcavatinga wombo n'azuula omusalaba ogugwaga omusalaba gwa Yesu gwe baweereza kumpi mu gundi ewasinga obupaati n'azuula bingi kati Constantine kwe kwosolayizinga ne bazimbawo church eya Holy Spirit yensinga obukadde awo kati wamala okuzimba waawo n'obulalalala obwateekebwawo ate Muslim Empire nejja oluvannyuma lwa Muhammad okufa ate Obusiraamu nabo ne butwalawo nabo ne bongerezaako ebirala olwokuba Nabbi Muhammad we yalinnyira ng'agenda mu ggulu yes awo nabo ne bazimbawo bingi nnyo mu kifo kyekimu kaakati we wali obuzibu kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okujja olwo nga Roman Empire yagwa okay kati Yesu wabeererawo wonna Roman Empire egwa 407 Emperor Theodosius ye yasembayo okubeera Emperor wa Roman Empire. Ani amusuula nedda okugwa kwa Roman Empire tekwali kugwa baba bakiyita disintegration nekutukamu nti bagirumba amawanga ag'enjawulo galumba Roman Empire nadi wabaawo agali major anti agali major mwalimu ba Germanic people okuva mu Germany abantu balumba Roman Empire be bayitanga Babylonian mwalimu abavandalo baali Tunisia mu North Africa nga nabo bamaanyi mwe mwava n'ekigambo vandalism eky'Oluzungu kyava mu bavandalo baali boonoona nnyo nga tebamanyi muzikiti tebamanyi church tebamanyi library bo bakuba bukubi abavandalo ne bava mu North Africa gundi Spain wavayo ba Visigoths ne ba Ostrogoths ne balumba Roman Empire bonna boolekera ngolo yabakola kikuba basooka ne bakkiriza ne bafuga y'amaanyi ne wamba territory kati okufuna territory muyina kukuba eri nammwe mufune buli okwetakkuluza ku muntu okwetakkuluza yabafuga obwedda kyovala nti no wava eri Abajamani ne bajja nabo ne balumba kati n'Abahaani okuva e China nabo baasalawo wona kilometers kumpi nabo yali yabafugako bo baali ba nomads balunzi bo batambula banoonya muddo kakati nga babanye ebyokuluutinga weebiri n'ebirala nabo ne balumba Roman Empire kati abagirumba baali bangi forces nyingi yalinga mpologoma egudde oba mu mpisinga eri injured Roman Empire neewanika kakati neekutukamu bibiri Western Roman Empire ne Eastern yeriwa Western yeriwa kakati Eastern esaawa eno wali baali bagiyita Byzantine Empire yali y'Abasodox ye Eastern Roman Empire Western gye bayita Holy Roman Empire eyali etwalira amawanga ga mu Europe wano ga Spain gani yali kati empire yakutukamu bibiri Roman Empire neekoma kati weekoma abasigalawo baali banafu Obusiraamu we bwajja n'ennwana enkakali Obusiraamu bwajja bukambwe nnyo ne bagenda mu myaka nga 7 nga bawambye ebitundu ebisingawo wonna kutuuka Turkey North Africa ne Yerusalemu neerugenderamu teyawona era baali bamuyita Abdul Ali Malik ono y'omu ku balwanyi abasiraamu abakyasinze Abdul Ali Malik Malik era ne quotations ze nnyingi nnyo ku kulwana Malik ye yawamba awo kati Obusiraamu ne buwamba Yerusalemu ne Buyudaaya yonna kaakati ekitundu Jerusalemu ekigwa kaakati jjukira ku Nabbi Muhammad mu kugenda yatambula okuva wa Emeka paka Yerusalemu ku mbalaasi enkambwe edduka sipiidi nga ki ku lutunula lwa liiso kaakati we yatuukawo Ukiga we yalinnyira wasinzira okugenda mu ggulu kaakati wonna baafuulawo ekifo ekitukuvu kuba n'embalaasi ye era we yagisimbaawo
kaakati eyo ne bafuulawo ekifo kitukuvu n'obusiraamu ne bubeera nga bulinawo right yawo. Kaakati ate n'obukatuliki nabwo ng'olwedde bulinawo Constantine yazimbawo kyaki eyo. Yajja n'azimbawo kyaki. Yes, Holy Spirit. Ate nga n'Abayudaaya kuva dda bagamba kifo kyabwe kubanga Ibulayimu we yali agenda okusalira ani Yisaaka Mount Moriya. Yali agenda musalira awo okusinza ku Bayudaaya. Seeri gundi Riyadi, Mecca, Madina. Okusinzira ku bagamba yali okusinzira ku bo. Yes, Mountain Moriya. Era awo we wamu ne Kabaka David we yawamba kuba n'Abayudaaya tekyali kifo kyabwe. Kyali baali babayita Abayebusi. Kabaka David yalwanyisa Abayebusi n'awambawo e Yerusaalemi. Naye yawambawo buwambi. Abayebusi baali mu modern world be baki. Tebakyaliwo. Naye nga babayitanga ba Jebusites. Naye tebakyaliwo, bonna baali awo Bakanani. Baana ba Kanani be basigalawo awo. Kati Ibulayimu agenda okujja n'ebikinga weebali. Abaana ba Isirayiri ne bajja e Misiri babalekawo bali. Emyaka 4 bagenda okuddayo nga waliyo abaliyo. Kati ekifo ne kibeerawo. So ne Abayisirayiri nabo bawambawo buwambi. Kaakati awo we wakanya n'Abayudaaya. Abayisirayiri bo kati recently ekiriko obuzibu ennyo. Isirayiri baagala kuzzaawo tempo yaabwe. Kuba we bataba na tempo kyeyo gye bayita batya bo. Tempo yeri gye n'agambako Yesu we yajja. Abalaba tempe yaliwo mwe yagoba abaali bakyusa esente ekola ye tempe ye yazimbibwa Kabaka Sulemani. Yes. Tempe ye yazimbibwa nga bakozesa emiti bakozesa naye nga tewaali nnyondo yadde yawulikika. Ebitabo ebimu gye bigamba nti yazimbibwa majini olw'amagezi ga Sulemani. Obusiraamu bwe bugamba. Tempe eyo Nebukadduneeza n'agikuba n'esaanawo. Ne Kemeya ne bakomawo ne bagizimba buto. Ne Kemeya amala ogizimba ne bajja ne bagigeza Kerode we yajja n'agigeza olusozi lwonna Yerusaalemi nga wonooleta gureeda ne lubanga obunene bwayiika 17 olusozi wonna kuli Temple Mount. Kaakati awo ne bazimbawo tempo n'agigeza eyo. Yesu gye mulaba mu firimu gye babalaga basinzira ku kifaananyi kya tempo eri bwe yali iye tempo yali. Kati tuli mu mirundi ebiri. Tempo ey'Abayudaaya ate Abayudaaya tebakkiririza mu Yesu. Kati ani azimba ku bonna? Anti kaakati Yesu era kyova mu tempo teyabuulirirangayo era teyalinnyangayo nnyo ng'embiro ze bamutwalaganya. Eyali akulirawo tempo yalinga Ssaabapulisiti. Ku biseera bya Yesu ndowooza yali Kayaafa, gwe mulaba nti bamutwalirwa Kayaafa. Kiringawo n'ogamba Kalidinaali Namirembe nti waali naye nebeerawo omusumba eri nga yabuulira ebyawukana n'ajja n'ayitawo Namirembe n'asanga nga waliwo abazina n'abakuba lwaki mwambala obubi n'agenda. Teyalinawo kontro Yesu. Yali y'Abayudaaya ng'era bakoleramu nzikiriza ya Judaism. Teyali ya Kikatuliki. Teyali ya Christianity, yali ya Judaism. Era bye bakolerangamu mu Christianity tetubikola. Kuweerayo saddaaka eno tetuziwaayo. Baweeranga wali. Nga oleeta ekisolo n'okiteekerako. N'okiteekayo n'okisala ne baleeta mwalingamu ekyoterezo ekya zaabu ne mubeeramu ekitaala ne mubeeramu nga mwe muli ne keesi ey'endagaano. Byonna byalinga awo. Kati Abayudaaya tebasobola kusinza nga tempo teriiwo. Kyokka Abayudaaya tebakkiriza Yesu baamugaana. Si Mesaya. Era bamuyita kirayima nti Mesaya yeerimba oba yeeyita Mesaya. Yeewaŋŋamya kuba Mesaya nga tabuli. Kati bo Mesaya owaabwe agenda kujja. Yaani oyo? Nabo tebamumanyi wabula alijja aliva mu bantu. Mesaya ajja kuzaalibwa. Mesaya owaabwe tabeera Katonda nga Yesu. Mesaya azaalibwa buzaalibwa. Kati bamulinda. Naye Mesaya okujja tempo erina okubeerawo. Yabagamba jjaddi. Ebitabo emyaka nja kukibasomesaako nja kukibaaka waliwo we babala emyaka nga naye kiyinza kubeera mu 2000 nga 3 around 5 Mesaya wajja okujjira. Olwo batuuke mu ggulu eri abo oba ekiwummulo. Balwanira kutuuka mu kiwummulo oba eggulu. Beggulu tebali kulya genda eri mu ggulu. Mbadde mayi bali mu bya Bukatuliki. Nedda Abayudaaya bali ku Judaism tebali ku Christianity yadde. Isirayiri Abakristaayo bali nanga 10%. Sina 10 tewera. Tewera yinza kuba nga 3%. Kati ate ng'Abakatuliki bo balowooza Bayisirayiri.
bebamanyawo bali tobawulira Christians si bakatuliki pasene aba Christians tobawulira nga bakyeteekako nnyo abayudaaya tebabimanyi nako bo bali ku Judaism era Yesu tebamumanyi balinda mesaya waabwe mesaya waanaja yajja batuusa mu nsi ensuubize oba mu nsi entukuvu naye ng'ensi entukuvu si yagenda mu ggulu eyaabwe ejja kuba ku nsi wano kaakati oyo ye mesaya gwe bakola ki gwe balinda abatuuse mu kiwummulo akuŋŋaanya abaana ba Isirayiri gye basasikira alwanyisa abalabe ba Isirayiri ensi etereere kati mesaya okujja tempo erina okubeerawo tempo tesobola kubeerawo abasiraamu bawambawo kati balina kukuba baliwo basobole ozimba tempo kati ono yambasada Hakabi owa Amerika gwe yalonze yagamba Yerusalemu kiyina okudda era Palasine erina okuvaawo waliwo ayina theory egamba nti abazungu bano mu biseera bya slave trade bwe bimala okuggwa ne batuuka mu mbeera ya ocontrolling ebitundu colonialism imperialism ne banoonya ewalala yonna ne baba nga bawanguddeyo ensi ezisinga kati nga bala Africa ne twavuwala ne tukwata South America ogiraba esoboka ne Asia kumpi bwe yali mu ntandikwa yajja yeyubula buki bweyubula neetuuka ku level endala kati abawarabu bano nga balaga jukira nabo mu slave trade bamulimu nnyo sente bazifuna nnyo Omumerika ono n'Omungereza ne banoonya engeri gye bakontrolingamu ekitundu kino theory giwulire bakontrolinze batya Middle East yadde ffe tulaba nti Israel olutale lulina nnyo naani ne Palestine naye nga kiri nti teri muntu ali mu Middle East awo asobola kubaako kye yeekola nga Israel yakola ki atunudde butunuzi so nga kigambibwa nti kiyinzika okuba nti America ne European countries eziri awo ezikkiririza nti be balina okontrolinga ensi eno kiringa kiwuddiiso nti Israel okubeerawo kwayo mu Middle East awo like nti ekya Israel okubanga operatingira awo byekola ku protecting interests z'abagagga bali omaliriza n'okitereeza bulungi wali wosookedde si watuufu senti no Abamerika bonna abali eri ebya Isirayiri bibakwata kuba nti tebaagala kiyitibwa Abayudaaya anti bangi naye ngamba nti n'Abangeza naye kino okukuzaayo naye tulituukawo nti wano families weeziri ezikumpi ezicontrolling ensi eno era assumption weeziri nti no abasajja balinga Abayudaaya nadanga Rothschild family n'abala kumpi balina ekyapa ky'ensi eno kyovola nti olaba ebyobugagga ebya Uganda amafuta gaffe Mossad erina ku Israel Abayudaaya badominating ensi olw'okuba badominatinga banking sector nabakeberanga 25% of world's billionaires yaabo yes kakati abo be basalirawo ennyo ensi poliisi ezisinga babilioniya mu dola saagala mutandike kukebera siringi Rothschild family bagagga nnyo kuba ne Catholic Church yakkakkana yali Catholic Church yali Papa ndowooza Grigolo w'omukaaga nga bamaze okudifeatinga Napoleon 1812 Papa obukatuliki bwali bwavuwadde Napoleon yabalwanyisa nnyo n'abawambako ebintu nga bwavuwadde kaakati Papa Grigolo ne yeegayirira abaali bamuyita ndowooza erinnya mwerabidde omu ku bazzukulu abangi aba Rothschild ng'ayagala amuwole ssente awole obukatuliki baali bamuyita Mayor Rothschild amuwole ssente ng'agenda n'okumuwola $40 gya dola ng'obukatuliki bwavu nga bukutuse Napoleon abukubye bwavu baagala ssente kati Mayor bwe yagenda Papa abantu kyalinga traditional nga ofukamira n'omunywegera ebigere Papa nga gwonyoigera Mayor naganza alina ssente nga nywegera ale gwe ngenda okuwola ate nkusinze n'agana awo sijja kujja naga twagala ssente kwe kuteekawo tradition y'okunywegera engalo Mayor yasooka okunywegera empeta ku ngalo yagaana okunywa edda kisi zabanga zakubigere ng'ogenda
n'okutamu oti n'onywegera ebigere paapa ebyomukulu biri hore meya yagaana nga nze ngenda okuwola mu kumupaswedinga ne bagamba kaakati kanywegera empeta ekyovola abasinga banywegera mpeta meya etandika tradition obukatuliki ne bubeera nga buli wansi w'abano ababawola era bajjanga bawola nga busasula mabanja kaakati ne bagaggawa enkolagana gyeva abaisirairi n'obukatuliki Rothschild family neeba y'amaanyi ne babeera ne interest ne bagula amataka ne bakola buli kimu kati awo be bakontrolinga ensi era ekiriwo kye bagamba tino global world order nti world order ekyuka Russia China kye bagezaako okukyusa tebaagala kubeera dominated by Rothschild family ne bannagagga kyovala Putin batandisewo naye byaddala bannagagga gye bali nga balina ekyapa ky'ensi eno bakisalawo nti kino kibe ne kiba abasajja nkugambye olaba ebirombe by'amafuta byonna buli abasima amafuta Mossad CIA balina okufunamu awo be bali mu bitongole balina okufunamu shares baagala okudominating ensi bagitwala nti yaabwe balina ssente ensi bagipatana World Bank byabwe Federal Reserve babiina mu shares kyovola ono omukyala Stein eyabadde yeesimbyewo kuba president mu America yagamba wenzija kuba president nja ku nationalizinga Federal Reserve ereme kuba y'abantu ebeere y'Amerika baani bannyiniyo olowooza balina shares kaakati bwe badominate so baali tebayinza muwa bwa president ng'ayinza n'okubuwunya nako afa n'omuzzukulu n'afa nga tabuwunyezzaako balina kuleeta bano abali mu line Republican Democrats abatuukiza agenda z'abagagga kati Russia kyegezaako wakanya ne China bo abatali mu influence y'aba Rothschild kyovola amawanga gano gawakanya nnyo gano amalala agavaayo ekyo yakiyingira etya bonna Bungereza Rothschild family abaana ba basatu omu yali akola gwa kuwola ssente mu Italy omulala n'agenda e Germany omulala n'agenda e Bungereza ne basaasaana bava Israel ne basaasaana ne balyoka batandika abaisirairi bali nnyo mu bizinesi yasse ne balyoka bawola eyo yonna gw'omanyi omuntu alina ssente bo nga bazijjawa mu ntandikwa baakolanga ssente zaabwe naye ekisooka Abayudaaya nga bo tebakkiriza bintu byakuwola ssente no si Bayudaaya Abasiraamu tebakkiriza bintu byakuwola abo ne byakuwola magoba Abafalansa baali bakola gwa kulima nnyo nakola bira tebali mu bya ssente Abayudaaya baali tebalina bwannannyini ku mataka gye baddukiranga mu mawanga manga balina kunoonya kintu kibabeezawo nga tolina ttaka lyokozesa kati kwe kuzuula ekya ssente ne badda mu bizinesi ya ssente kuwanyisa nti osobola okuwanyisa ssente kuwola era Bungereza bagiyita gundi Expulsion Act lwali kuba Abayudaaya bagenda e Bungereza ne William de Conqueror 1707 William de Conqueror yali noble oba aba owning ettaka e Bufalansa e Normandy n'asala English Channel n'agenda e Bungereza. E Bungereza waliyo obwakabaka obwaliyo ba Saxon ne ba Angel nga ba native bayo balina obwakabaka bwabwe we yagenda n'abalwanyisa William de Conqueror n'abawangula ne yeefula era obwakabaka bwonna ne bakwini bonna oluyo lwabwe lw'e Bufalansa si Bangereza abava mu William de Conqueror eyali ow'e Bufalansa yalumba Bungereza n'awamba bannobo baayo n'obwakabaka bwayo obwaliyo obwaba Angel n'abawangula ye ne yeefuula kabaka 1707 mu kugenda Bungereza yagenda n'Abayudaaya mu kulwana awo Abayudaaya baalinga Banyarwanda mu kubalumba okusala abamu be yajja nabo yajja n'Abayudaaya eriwera nobo mu mahanga ga Europe bannobo baabeeranga n'abantu bangi nga balangira bedda mu Buganda wano abataka nga olaba abataka b'e Buganda nti omutaka w'emukono nga ku mukono okwo kuliko abantu ba tenants oba babayitanga bagundi basenze abasenze bonna nga bali wansi wa nobo buli musenze owaayo omwana wo mu magye ga nobo olima n'owa ebintu nobo kaakati baayinanga amagye ye William de Conqueror yagamba okulwanagana n'ab'e Bufalansa eno kansale busazi ngende ennumba abeeri abanafu n'agenda n'ejjeerye n'Abayudaaya omwo badduse neyo ne Yerusaalemi Abusiraamu bwawambayo bali Bungereza bo buli we balaba kacyansi balinga bannalwanda Museveni wajja okuyekera babeerawo gundi wajja babeerayo Buganda bazaalayo Kongo wabaayo olutalo nga balumba bamanyi tetuli bulungi tulina kwesiba ku buli wamu
kaakati ne bagenda ne William the Conqueror paka Bungereza ne balwana ne babeera established. Emyaka tegyawera nga 5 ne babayisaako ekiwandiiko ne babagoba abalala ne babatta. Lwaki? Kuwola ssente ng'Abangereza bafuuse baavu. Abayudaaya babawolawola dda ssente bababanja. Baagala kutwala buli kintu ne babafubutula ne bagenda Spain ne bagenda ewa yonna nga bakola gwa kuwola mu Europe. Naye nawulira kumpi ensi zeekuŋŋaanya nga balaba bafuuse ekizibu mu Europe. Buli nsi yonna Spain babagoba ng'emitwalo 10 gyonna ne babagoba abalala ne babatta. Baagoba Abayisirayiri. Poland ne wa yonna buli wamu baabatta. Nga batuuka ne badominating nga badda mu business ne batandika okuwola abantu ne babafuula abaavu ne babagoba. Bakuwola ne bakutwalako ebintu byo. Bakuwola ne bakutwalako ebintu byo. Ne batandika banking sector bwe batyo. Kyova abayina ssente era kwe controlling ensi. Okutuuka mu America abagenda mu America ne badda mu byokulwanyisa ne badda mu kikati amakampuni ag'amaanyi gaabwe agakola ebyokulwanyisa gaabwe. Wogamba okujjawo entalo bo balyewa. Kati kyekyo. Kati ye Hitler abattira ki? Njagadde bbangu ya waliwo era yakimbuuzizza. Hitler abattira ki? Hitler okutta Abayudaaya baali tebaagalibwa. Ate era nabino era mulimu ebimu history bye batatuwa naye nga w'okola analysis. Hitler batera ogamba nti abaddugavu yali tatwagala nnyo naye ffe teyatulinaako nnyo busibu. Yali tatubala naye ate era nabali be yali abala yabatta Abayudaaya yabatta ne banne baabwe. Abayudaaya ekibasisa Abayudaaya buli waabeera tayagalibwa okujjako nga bali mu nsi yaabwe. Bayitiriza. Bali extreme nnyo tasobola kukopa mpisa za Napoleon eyasooka era Napoleon bamutwala nga Mesaya n'okusinga Yesu. Abayudaaya kuba Napoleon yayisa Emancipation Act. Napoleon yakwata obukulembeze. Abayudaaya baali babeeranga mu bugeto nga mubeeramu Abayudaaya ng'emitwalo 10 naye nga katono ne bafa kolera ne bafa biki bingi nga n'okufulumamu balina ekipande nga walaba ebyerwanda ebya genocide ekiraga nti mu Yudaaya Napoleon we yajja n'atuuka kakampu kaabwe n'endogoyi ze n'alagira mugyewo byonna ebiriwo nti n'abuuza lwaki bino nga babeera ne buli boni bwe beesiba okulaga nti ono mu Yudaaya n'agamba byonna mubiggyeko n'abafuula abantu naye n'abateekako amateeka. Mulina okukkiriza okuwasa Abafalansa bave mu kubeera mu Yudaaya tuba n'Abayudaaya. Tuli Bayudaaya. Mulina okukkiriza okuva mu bugurupu bwammwe musaasaane mulime mukole emirimu egy'enjawulo. Mulina okuva mu by'okuwola ssente bwe mwawola ssente mu bibasonyiwe biki byonna bingi n'abateekako amateeka naye n'abawa eddembe. Napoleon ne bamwagala olw'ebyabikola Italy mu Italian campaign. Olwo ali mu kufufuggaza Bugundi. Europe awo wonna kati n'abawa ku ddembe naye n'abakyusa obulamu. Era balabbi baatula ne bagamba tugenda kukola kikakati Napoleon w'amaanyi tukole ki? Kwe kuteekawo tradition ey'Abayudaaya nti buli bukulembeze gye muli naye buba bubi mubugonderera mubasabirenga. Basobole obakuuma obulungi musigalewo omulembe ogulijja guli basanga. Ne bagondera Napoleon ne bakkiriza okuba kati kwe kuyingira mu royal families ezisinga ne bafumbirwayo ne bawasa ne bakola ne basaasaana. Kati n'abawa ku ddembe naye nga tebaagalibwa. Kati Hitler agenda okujja ng'era Abayudaaya be badominatinze businesses nga b'amaanyi ne babeerako n'empalana. Hitler ye bwe yajja mu kizibu kye yatunula yagamba tulina okumaliza ekizibu ky'Abayudaaya kwe kuleeta kye yayita final solution. Abayudaaya tubamazeewo tutya mu Germany ne Europe kwe kubatandikira awo. Then n'ekirala Abayudaaya abo bagezi mu ssematalo asooka ku sayidi ya Germany waliyo emitwalo nga 55 gy'Abayudaaya ekirwanirayo. Ku y'Abungereza waliyo emitwalo nga 7. Buli sayidi buli conflict ebeerawo bateekinga buli ludda baluwaako kye baluyamba. Ono wawangula bano banaabageininga ono wawangula bano banaatwogerera. Naye bagamba Germany bawamba bawambe nedda nti nno muyina bye muyina otukolera lwa mpaka. Bo bennyini balabbi beba muyina otukolera mu bintu nti like muyina amagezi agakola ebyokulwanyisa biki ne muwambibwa mutukolere. Kati ate eri ne balwanirayo nkwasiyole eri ne balwanirayo olw'okuba gye baagala kyali kitya. Ebyo bya ssematalo wakubiri. Naye obadde mu byeri eyaso. Mbadde ku ssematalo asooka naye era n'owokubiri si we byali nnyo yadde ebyokuwamba byo bituufu baabakaka e Germany. Naye nga mbadde ku ssematalo asooka we baakola ekyo buli sayidi baabeerayo ne kati Hitler waabawalanira nti mu abaali ku sayidi ya Germany Abagermany maze omukulu we tumuggyeko interview. Abaali ku sayidi yaki?
Abajamani beekwasa nti nno okuwangulibwa kwabwe mu ssematalo asooka Bayudaaya baalumika ebyama, baali balina codes, amasimu agaaliwo nga sigeegana agaffe nti sebo kojja kimba watogenda amasimu agaaliwo sigeegano. Mwabeeranga n'essimu katugeze President Museveni ng'ayina essimu ng'ayina okukubira Jeno aduumira Juba naye ayina essimu n'ow'e Congo nga si muntu naye nga balina ekyuma bakiyitanga enigmatic machine nga wolaba Kodian ezedde oba nga wolaba abaana bano ba DJ ababeera ku kyuma ebyo bye banyoolanyola spinninga bit kati babanga n'ekyuma awo nga kiriko kodi nga wali olabye ku briefcase ez'ennamba ez'okusika boti nebala neryoka yeggula oba n'olookinga ekyuma kyabeeranga kya kodi kati nga wookuba ojja kunyiga mu kodi ezo oweeri afune omulabe wammwe aleme kufuna bye mwogera. Kaakati Abayudaaya kigambibwa nti no babba mashini eyo ey'Abagermany enigmatic machine ne bagiwa Abafalansa ne bagiwa Abangereza ne balumikanga communication z'Abagermany. Tugenda kulumba mukono tuyita wano ne babakuba. Kaakati awo we baava Abagermany okuwala n'Abayudaaya nti be baabaleetera okuwangulibwa mu ssematalo ne hitira n'abeetamwa kwe kubayigganya ennyo ze zimu ku nsonga ezo. Bakikola mu ssematalo asooka asooka ye n'abateega wano mu wookubiri ng'akutta obuyinza n'alyoka akibakola. Kaakati waliwo tugambye nti olwa interest z'abali ziri family z'ogabe ezi-owning ensi eno okusalawo okuteeka Isiraeli ebeere nga etuukiriza interests zaabwe eri wano mu Middle East. Okugiteekawo si lwekyo wabula bakiteekawo lwa bizibu. Ebintu ebyo bingi nnyo kiba kyetaaga ne tuliwa puroguramu abantu si namba ekiba kyetaaga series nga 20. Kuba waliwo endagaano nnyingi, waliwo Makamahoni correspondence endagaano ezaakolebwa, waliwo Barifa declaration ezaakolebwa, ssematalo asooka ng'awedde n'endala. Kati bo baali bakola kutuukiriza ndagaano Bungereza ze yeeyama tino bajja kuddira Abayudaaya babaddizeewo ensi olw'okubonaabona kwe baabonaabona nga baagala ssematalo asooka ng'awedde bagamba tulina okuddira Abayudaaya bafune ensi we babeera ne baproposinga ebifo bingi era kwe kwali ne abamu kye bagamba nti baali bagenda baleeta Uganda naye nga tekyali kituufu nnyo kale kirimu obutuufu bwakyo naye baali bagenda kubaleeta Usinigishu bitundu bya gondi Western Kenya era basindikayo omu Chamberlain najja n'atambula era ye yasuggestinga we yatambula nga bazimba Uganda leero n'alaba emiseetu egimirungi n'agamba ye Abayudaaya bali eri babonaabona ng'ensi eri eno ennungi n'addayo n'akonvinsinga bagamba balina bbawa kirungi baali balina obawa ekirungi bakirabye ate baagala kubeegobako eri Ebungereza ettaka ttono neewalayo yonna babakooye nga babatemula nnyo baali babatemula nnyo Abayudaaya buli wangi nga babatemula okukamala babatta Europe yali ebatta obafiira Poland ekyali eri mawanga amalala yonna nga batta Omuyudaaya okukamala kobbo eno Europe katubaleke tubajjeyo bagende ewantu wamu naye baamala ne bagaana baali babakulirawo ekiseera ekyo kwaliko Kyeyimusi Wusimani era ne yasooka okubeerako pulezidenti w'Abayudaaya n'abalala ne bakola congress mu citizen neewalala Abayudaaya ne bagaana era abamu beetuga n'okwetuga okubakaka okujja e Uganda kuliko omwana omuwala eyeetuga abalala ne batandika okutega bbomu ababakulira olw'okubagamba baleeta e Kenya nga bo baagala mu nsi yaabwe ne baproposingako emalita n'ebitundu ebirala bingi ne babigaana twagala wali gye baali batabeeranga akajanja n'olugezigezi yensi yaabwe wewali bwe basobola okusinza nga bali Yerusaalemi balina kuba Yerusaalemi kati nga bo we baagala ewalayo yonna tebaagala kati ne kifuuka ekizibu ssematalo owookubiri agenda otandika nga tebakisolovinze naye Bungereza yali yeeyamye mu Barifa declaration tujja kubaddizaawo obutaka era nga bakoze arrangements ez'enjawulo tugenda kugabanyaamu wano na wano ng'Abawalabu bakitegedde era okulwana kwali kungi okuva ssematalo asooka paka owookubiri wakati w'Abayudaaya byali bingi ebiri awo byegambidde nti byetaaga abantu bannyonnyola obulungi n'obalaga gundi ezaalingawo Masaka ezo n'embalaga n'akalulu akamu kakyasinza okubeeramu obubbi ak'okuzaawo Isirayiri mu UN byali bingi ddala. Obubbi bwali butya? Amerika yatambira wali abamu ne bagula abalala ne babatiisatiisa abalala ne babakola ki mulina kulonda Isirayiri
kali kalulu mwina kulonda ebeere wali kali kalulu nga bala baagala ebeerewa abaali bayisiza kiteeso nti Isirayiri eteekebwe mu Palestinian baali bakira Syrian Palestine kaakati nga balina okulonda UN nga bagitaddewo Sematalo owokubiri ng'awedde balina okulonda amawanga gonna agali mu UN oba bakkiriza egende oba nedda. Abawalabu nga bo bagamba tegenda n'amawanga agamu nga Bungereza baani bagamba ege kati ne bakatwala mu UN. Kati amawanga baali balina okujja nga babagulirira kuga ebintu by'okugula obululu byava dda okulonda emutuuka mu kalulu mulonde gundi mulonde wano baagulira bangi abandi babatiisa ab'obuwanga eno mu South America India babatiisa olutiisa bwe bityo byonna bingi byaliwaawo history mungi kiba kyetaaga obudde obuwera abantu naye nga ebyafaayo nti baabateekawo lwakwejjako kizibu ky'Abayudaaya babeegobeko mu mawanga gaabwe bayitiridde baleetako ebizibu. Abayudaaya ne waabeera mu bantu ne waakulinaana wano tosobola kuba naye empisa zaabwe si nnungi nnyo mu bantu abalala ebyabwe byokka ebyabwe biba byabwe. Etadde terina muliro kunyooka embizi tejja kusala weesalire ewuwo obwo bulabe tasobola kuwasa wuwo yeenyinyala ewuwo bingi abantu babeetamwa kyovola babakuba nnyo ate we batuuka era singa baba baleeta Kenya singa wano wonna tetukyaliwo kati balyefunzizaawo singa Kenya baagitwala Uganda baagitwala n'ebitundu bya Sudan kuba baali kubajega nnyo baali badde batwefunza dda singa tuli baddu baabwe kati singa ffe bye bakola Palestine baali badde babikola ddanga mu ataano eyo Abafirika bangi baafa. So kino ekya interest nakyo kati interest zijjiramu wa nedda interest zijjiramu zitya nti bali bannaffe tulina okubeezaawo Abayudaaya ensi eyo tugyagala babeerewaawo kaakati interest zaabwe nti waliyo ba Zionist gye bayita Zionist movement Kimbo wakoze atya egenda okuprotectinga Abayudaaya bonna gye bali mu ggwanga ba Zionist abo be baagala okulwanira ensi yaabwe ebeerewo eya Isirayiri n'okuzaawo tempo. Waliwo kati ba far right nga ba Netanyahu abaagala tempo ebeerewo Mesaya waabwe ajje n'ensinza yaabwe eddemu kye batakyalina kati bye bibalwanya ennyawo. Kyovala n'agamba Gaza si tageti y'amaanyi, tageti West Bank ewali Yerusaalemi gye kirina okuggwera. Kaakati olwo Isirayiri essaawa eno olutalo lutya kuba nalaba kubanga boogaye Gaza ne tulowooza buli kimu kiwedde. Ate olutalo si bwebityo bwe luba mukuba naye abantu be bakuba tebaliiko namba puleeti bano ba Hamas nti kiba abantu naye ng'ekubye nnyo bimenya amateeka eyina right yo nga yo amawanga ataani agenda okigamba kuba bakola ebyokulwanyisa mu Amerika Bungereza mwebaliwa balina right kyovula bakola bye bakola yo nga Isirayiri yasukkulumizibwa nga Abayudaaya kubanga be bali mu policies ezisinga nkulaze banking system we bagina IMF World Bank badominatinga mu Amerika mwebali eriyo ebibinja by'Abayudaaya abalobinga kati Trump kati waali bamuli kumpi polisi zaabwe zigende mu maaso be bali mu byokulwanyisa Lockheed Martin, Raytheon, Boeing bonna be babisingamu abakola ebyokulwanyisa tumpi be bafuga ensi. Kakati essaawa eno nga bwe ndaba olutalo lwabwe nagenda lufubutuse luvuddeyo ndaba Iran ndaba Lebanoni ekyo kiki ate era Abawalabu kuva dda baresistinga kibadde kyawumulamu buwummuza eky'entalo ezo okuteekawo Isirayiri lwe bagiteekawo ne balangira independence enkeera zaavuga Abawalabu 48 around ojje mu 67 olutalo lw'omudungusi naye era Abawalabu kubanga ebife byali bingi nnyo mu ngabanya y'ettaka obutali mu mativu bwali bungi mu Palestine. Abawalabu bangi baagaana Isirayiri tejja kubaawo kosite n'etandikira awo n'obulimba Bungereza bwe yabalimba bungi mu ndagaano ezaakolebwanga yerimba baani Abawalabu Bungereza yalimba Abawalabu yabawa assurance nti mutwegatteko tuwangule Germany tugigobe mu Middle East tujja kubawa ebitundu byammwe byonna era yali gundi Maka Mahoni ono ye yali gundi akulira Abawalabu e Mecca
gwe bakonvinsinga nakonvinsinga abawalabu ne beekalakaasa ne basobola okwegoba ku Germany n'okulwana ne bamusuubiza nti okuva ku Mediterranean okudda ku booda ya Turkey okujja eno okutuuka ku Persia ne oba ku Irani n'okujja Misiri ekyo kyonna kitundu ky'abawalabu kaakati ate ne bamala ne bakola endagaano n'abayudaaya gye bayita Balfour Declaration ng'ate eteekawo ensi ya Buyudaaya mu kitundu ekyabuwalabu ate kye wasuubiza abawalabu bano yabasuubiza kirala ate ne maana yekyusa ate n'ekisuubiza nabali kati abawalabu Russia bwe yava mu lutalo Lenin nga bawangudde Russian Revolution ne bajjayo endagaano ezo zebasanga kuba Russia yalimu mu kusayininga endagaano ezo nga bakonvinsinga abawalabu ate ne Balfour Declaration bazimanyako abarussia kaakati ne bamala ne babijjayo ebipapula ne balaga abawalabu nti babalimba dda babagamba ensi yamwe tejja kukwatibwako bagiwadde abayudaaya okuva olwo omuwalabu n'omungereza tebalikwatagana ne bwe bakola ebirungi bitya kali kasigalamu batuferamu olukwe kati awo weewaafa obuzibu bwabwe kyova olaba paka na kaakati balwanagana n'amawanga amalala gonna gayingirawo kuba bo tebakkiriza Isirayiri ekitegeeza mu bufunze mu modern world Bungereza yaleeta olutalo luno ye yavaako ebizibu ebisinga ng'ayambibwa ne munywanyi wa Amerika Bungereza yalina obusobozi bwonna yali yatukolonizinga dda yali esobola okufuna abo baali bafunako obuzinga mu South America nga babuwaddeyo bagende yali esobola okubakaka nti mugende mubeere lwampaka naye bakivaako muwaleke kabadde wali Bungereza ye yali mu ntabiro y'ebintu ebyo yali erina byesobola okubagaininga ennyo naye obulimba bwayo bwe yakozesa n'erimba ne baŋŋamba byagirema ate Amerika yabiteeka mu nkola anti Ssemata owokubiri agenda okuggwa nga banafuye UN bakitaddewo Bungereza nga terina resources Amerika olwo n'ekiyingiramu ne bakonvinsinga olwo Truman n'akulembeza Amerika n'ekiyingiramu ekyokuzaawo Isirayiri awo ku Amerika awo Omumerika ono Omuyisirayiri ono newankubadde yali awola ssente biki ebya kuba mu nsi zonna agira naye ate Amerika kyayitirira Omumerika biki Omuyisirayiri bye yakolayo by'ogamba Abayisirayiri nkugambye nti bantu bagezi balinga bannalwanda ndagala mu formation ya Amerika nkikuwa balinga bannalwanda abantu bangi bagenda kumbakira wano banfume naye mudda balikiraba abantu ababonyebonye ennyo bagesiwala nnyo olw'okubonaabona kubayisa abannalwanda ebizibu bye basanze bwe bagenda e Congo bakola buli ekibasobozesa okubeera bamanye ewaabwe waffe ensi ntono bwe bajja e Uganda bakola oba kuzaala mu bakulembeze bansikirano oba kubeera mu bwayeekera oba kubeera mu gavumenti kati n'abayudaaya buli ewaabanga bwe bawulidde nti waliwo akakubye nga bambala Christopher Columbus we yamala okuzuula olukalu lwa Amerika nga bwe batugamba Columbus yali muki Christopher mu Spanish yali mu Spanish n'amala okuzuula olukalu olu n'abalala bonna ba-explorer abagenda ba-Amerigo Vespucci ba-Magellan bani ne bazuula Amerika nga waliyo abantu baayo ba-native ba-Red Indian nga gye bali bangi bali civilized balina ne Bible zaabwe balina n'enzikiriza zaabwe n'amadiini gaabwe we baazuula Europe yonna ne kiyoka kitaama olw'okudduka ebizibu by'omu Europe bonna badduka bagenda mu Amerika ab'ebikolobero abaki nesiwe kyali ennyo be batugamba nti buli yakolanga ebikolobero bamusindike ab'ebikolobero babasindika Australia baali bagiyita penal colony gye babasindikanga okugenda waali wabi nga yo tewaba ne basindikayo ab'ebikolobero abagenda mu Amerika be bantu abaali purified abagezi abasinga abagezi abaalabanga ebizibu ebiri mu Europe obukatuliki n'obwannakyemalira bw'obwa paapa n'obwannakyemalira bw'obwakabaka nga King James eyavaako okuwandiika Bayibuli ow'Ebungereza eyasinga okwetamya abantu era lwali lukaaga 1600 around 13 bwe batuukira okuwandiika Bayibuli King James nga bangi abategeevu badduka mu Europe okusinga ddala Abapuritanis abaali tebakkizigana na madiini g'eno nga bo baagala okuteekawo omusingi gw'eddiini oguli ku Bayibuli nga bajjamu bino ebya sapuli ebyokuteekamu ebyo byonna ebitaalimu babiwakanya kusinza Krisimansi byonna nga babiwakanya Abapuritanis nga bo beetamiddwa injustice eziri mu Europe be badduka ng'ogenda mu Amerika
nga bw'olaba wano nti n'abakooye ebizibu byano be bagenda ebuwalabu naye ffe abamativu tulya miwogo gyaffe tutereera twe tuli wano bantu bali ku byeyeyo babonaabona abalala bali bulungi bakooye embeera ya Museveni. Kakati abaakooye ennaku y'omuyoopo we badduka nga muba baali basinga ebizibu be Bayudaaya n'Abayudaaya olwawulira omudido nti kudduka ate balinawo kasente babadde mu bankingi ate eri waliyo teri akugambako nga bafuna maato nga basasula nga bagenda kati mu baatuuka mu Amerika n'Abayudaaya baalimu ne basenga mu Amerika nga obamanyi Omuyudaaya yeegonza n'abeera ng'akinaakola naye nga kyafa kubaako bulungi kasaaterera ewantu ajja mugonvu mugenda omaliza kaakati batuuka American Revolution 1774 awo okugenda paka 77 Amerika eyagala okwekutula ku Bungereza kufuna independence olutalo 1774 paka 77 okutuuka okufuna obwetwaze independence. American Revolution ba George Washington mwe baali abasajja bano Abayudaaya ba participatinga mu kulwanyisa Abangereza beetabamu ne bafa era mwavaamu nga mulimuko abamu abaalinya ne ku ddaala erya Meja n'eryaki Abayudaaya beetaba mu kufuna independence ya Amerika okwekutula ku Bungereza olwo batandika okwagalibwa era Washington yabasiima n'abawa n'emidaali era n'abawa ne protection mu Amerika batandika okusiimibwa. Tugenda mu Civil War Lincoln yakutta obukulembeze Civil War vawacho American Civil War Lincoln Republican Party bagiteekawo 1856 Lincoln Republican Party ng'ekyagireeta kwetamwa bizibu byali mu Amerika bya slavery nga state ez'omu South osanga omuntu omu nga Nurdin alina basireevu 8 basireevu abo okeera enkya n'omwetamwa n'omutunda omulala n'amutwala azaala akaana n'okatunda ng'atunda akabizzi omulala n'akatwala bw'atoloka waliwo ba bounty hunters abamukomyawo ne bakusala emisale wenna omulala aleme kudda kutoloka n'okwawanika ku bulabba n'ebirala bingi kati abamu bambi ne bagamba naye nedda ebintu bina bigenze wala ekimala abasungu abamu kwegamba nga parties eziriwo waliwo si Jacksonian eyava mu Andrew Jackson ne wajja wabeerawo ogundi Democratic Republican eyavaamu aba Democrats nga wezi naye zo tezibifaako bisigale nga webiri ngera n'amateeka weegali omuntu waddemu obuninga basireevu Republican nejjanga yo ku agenda yaabwe kubeera emancipation kuwakanya slavery Lincoln najja ne yeesimbawo mu myaka 4 n'awangula akalulu Republican newangula olw'okuba yalina idea abantu bonna gye baayagala states ezaaliwo zaalinga ndooza 13 ne zikiriza nti Lincoln ye mukulembeze nga ye wajja agamba abaddugavu bonna bagenda kuba fuli era we yayisiza mu 61 kye bayita Emancipation Act eyawa abaddugavu eddembe state ez'omu South zo ne zigamba ffe tetujja kukkiriza ffe basireevu be tulina be batulimira ate mu batujjako mutya ez'omu North ezaali industrialized nga bo babasasula baga tubaleke baleme kuba basireevu tubasasulenga tumwala okuba mulina factory feno tetulina ez'omu South nezigamba twekutula ku America states z'omu South nga ziriwa Georgia, Alabama, then Tennessee, New Orleans ezo zonna ez'omu South nezekutulako ez'awaggulu eno zegundi ewazi New York, Virginia, Rhode Island, Pennsylvania eyo zonna zo nezigamba ffe tutaddewo eddembe egye bajjenga bakozi nga tubasasula bali ne bagamba bamulitaddewo ffe twekutudde ne bakola ne fulaga ffe tukututse ku Amerika ne bakola ne fulaga yaabwe ne balangira n'obukulembeze bwabwe ne beyita ba Confederates balibo ne beyita ba Union abasigala mu Union bano ba Confederates emmundu ne zifuga olutalo lwavu kafungula nteke mu lutalo olwo Abayudaaya nga bamanyera bateekinga side tebamanyi oba ono yanawangula oba ono mwe mugende eno ffe tuli eno awangula ffe gye tugenda muna tulijja osanga nti n'abagundi be bawangudde muli tuteeseza mu abali eno abeno be bali wangula tuli bateesa muli tubageiningira ne batukkiriza ne tujja ne beegatta mu ba Confederates ne beegatta mu ba Union emmundu neefuga
1800 yali around 64 no 1860 olwafuna obukulembeze bwati 61 n'alangira Emancipation Act bali ne beekutula ne balwanira emyaka gyabwe nga ebiri around paka lwe baatuuka state ez'omu south ne baziwangula aba union bawangula ba confederates ba confederates abagala ba slave ne bawangulibwa lwaki state ziri zegattibwako abaddugavu bonna buli abawulira eri bagenda tuwa emirembe nga badduka bagende eyo labor force yali y'amaanyi jjukira omuntu omu alina abasireevu nga 8 we kutolokako nga 5 ne bigenda eri eyo mundu guba guseka kati abaddugavu bangi begatta eri ne bawangula bano ba confederates America neryokeddawo Lincoln n'abasonyiwa bulungi kati abayudaaya wo bonna baparticipatinga ne tuvaawo ne tujja okutuuka sematalo owo asooka baali mace ga America naye abamu baabagaana nti jjukire Germany eri weenewulira nti abayudaaya tuli mace ga America bajja kuyisa bubi bannaffe abamu ne bagaana ne bakola naye era baparticipatinga okuvaawo wonna ne tujja sematalo owokubiri watandikira nga abayudaaya abagezi abadduka mu Europe waliwo wano ku union emala okuwangula waliwo ebyateekebwa mu ndagaano nti abayisirayiri bino wammanga balibeera bwe bati ne bwe bati tebyali bingi nnyo naye nga baaba recognizinga era ne bawa ne protection era n'enkolagana nti ejja kubeerawo wakati w'omuyudaaya tewali njawulo wakati n'abayudaaya bonna so protection ne bagibawa nga America abayudaaya ku service ze babawadde kaye byonna ne bibeerawo naye kati tugenda okutuuka sematalo owokubiri ye yateekawo enjawulo ennyo omuyudaaya n'alyoka abeera instrument ekigenza ewala yes sematalo owokubiri wakati wa sematalo asooka n'owokubiri ti Hitler we yajja mu bukulembeze abajamani bagezi era be balinga bannakazadde b'amagezi mu Europe awo abajamani mugezi mbo bakongo nnyo ekisusse bakongo nnyo kakati abajamani bangi balinga mu abajamani n'abayisirayiri bani abasinga mu science abajamani basinga lwakuba nti abayisirayiri bo bali aggressive olwamanya nti n'omujamani kati nga Otto baali bamuyita Bismarck erinnya mwerabidde so yatandika atomic theory tandika okumanya nti wosplitinga wokola kino mu Germany kati abayudaaya buli lwe baamanya nga abajamani bakolanga zi laboratory nnyingi okukola experiments nga abayudaaya bababeera kumpi wali buli kyokola omuyudaaya waali alaba laboratory endala eri mu Ndeeba gundi yakolerayo nga nayo babeerayo buli ebyamagezi byonna nga babibaamu kati abajamani bakolanga ebyokulwanyisa bakola abayudaaya balaba buli kimu bakola abayudaaya balaba Hitler waatuuka n'afuuka threat ku bayudaaya abagezi be basooka okudduka nga mwe mwali ba Albert Einstein mwe mwali ba Henry Coffin mwe mwali ba gundi Ziradi n'abalala ne bagenda mu America badduse eno okubayigganya Einstein bakiba America bangereza bayudaaya bajamani bayudaaya naye nga ba mu Germany gye bakulidde emyaka abo n'amanya baatwala majamani kati ba Einstein ne baddukayo ne Rios Ziradi bano be bageza abasinga abafoola America ne bagenda mu America bwe batuuka mu America ne bababuulira nti bye twalese eri ku laboratory eziri eri abajamani bagenda kukola ekyokulwanyisa ekitagambika era wano ne bawandiika Ziradi Einstein leeta babiri baatula ne bawandiika ebbaluwa nga bawandiikira President wa America Franklin Delano Roosevelt nga bamugamba nti tuli beeraliikirivu Germany essaawa yonna bagenda okukola ekyokulwanyisa naye nga bomu emu esobola okukuba omwalo gwa New York gwonna era bomu eyo banaaba bagikoze bayinza kugireeteranga ku lyato oba ki ne bamuwandiikira President wa America we yafuna ebbaluwa eyo ne kimukwatako ne bashedolinga olwani aliwo Roosevelt and Franklin Delano Roosevelt ne bashedolinga n'omulala baali bamuyita mwerabidde yali omuyambi we n'akontaktinga Einstein ne bafuna olunaku olw'okumiitinga Einstein yatolokayo dde Germany yatolokayo dda n'abalala ne bamiitinga tebaagoba bagobe bo bano bageziwala bukyali ng'ono wanaga muhozi kakuta obukulembeze
nze nga nakola kino na kino nti oba gundi kakutte Kyagulanyi nga namuvumanga nagaba wano sijja kuba na mirembe ng'ate batunula n'embeera eyaliyo nti Hitler okwata obukulembeze tebwali bwa muzannyo nnyo yayina ganga y'abavubuka babayitanga bannavajo ganga ayina ba storm trooper ng'effujjo lye bakola tebagambikako bafuutu soja bakambwe nga bakambwe bazibu nga bakeera basobola okutambula obutambuzi n'obwana bajjula okubulinnya obulinnya bwabike baagala bukulembeze era n'okwata obukulembeze batambula butambuzi bakiyita Nuremberg March batambula okuva Nuremberg paka Munich okulaga amaanyi ga Nazi bakkiriza ne babateera obukulembeze nga bazze nga bafujja eritagambika kati bano abakesi baga eryefujjo ffe tusigale mu nsi eyo ne beetegula mpola nga bagenda abamu ne bagenda mu Europe ne bagamba naye olutalo we lugwawo Sematalo yali mu Europe lujja tujjayo katugende bugenzi mu Amerika njakomawo njagadde kubuuza kati essaawa eno sekigenda mu maaso e Palestine ne Israeli ani yafiwelinze kino ky'oŋŋambye oga ekyavako kuba nti already abawarabu bo bakirina mu mutwe nti balina okuresistinga Omuyisirayiri paka kuliko organizinga Isirayiri era bajja kugirwanyisa yadde amawanga agamu gajja gakkiriza bagasayiningisa endagaano ga Misiri ga Jordani ne gabivaako ebyokulwana naye eriyo bakaliintala abaagaana Balebanoni kyovula nti ebibinja byabwe byaba Hezbollah bibeerawo okwogatta bana abahamas ababaddewo bo baagaana n'abalala bo buli ddakiika balina okulwanagana ne Isirayiri balina essuubi baligijjawo kati awo weva obuzibu kati zentalo ezo eziriwo ennyo ng'ate Isirayiri eri determined baagala Temple Mount baagala kuzimba tempo yaabwe Mesaya gye era obumu ku bubonero obutiisa ennyo ensi ye Red Haifa ensi yonna eri ku bunkenke olwa Red Haifa yani ennyana ento gye bayita Haifa etennazaala kati Abayudaaya mbwe ennyana bbiri baazijja mu Amerika zibeera mmyufu waliwo ente ezibeera n'eddiba eryo ng'eri ezo zennyana ze bakozesa nga babayo consecrating oba bakatugambe tutya nga bwe batukuza okutukuza tempo balina kusaddaaka nnyana eyo kuva mu kubala ekitabo balina kukozesa nnyana kati buli lw'oziraba kitegeeza baba baagala kuzzaawo tempo abaze emyaka 2000 nga tebakyaziina bazibuliidingira mu Amerika bazikolera mu Amerika gye bazibuliidingireyo kati bazireese e Isirayiri kati akabonero ke katiisiza ennyo abantu bali nti Isirayiri baagala tempo olaba bafunye Red Haifa tempo baagala tebaagala okuzzaawo tempo olina okuwamba Yerusaalemi n'amaanyi okwata ku Yerusaalemi n'omusiraamu w'e Uganda jasituka ojja kulaba disaster eri awo okwata ku Yerusaalemi okwate ku masigidi kuba masigidi Ali Aksa we bagizimba weewaali ekifo ekitukuvu nabbi wasinzira ogenda mu nabbi wasinzira naye nga mu kifo ekyo yali yeerobozaawo dda Katonda okusinzira ku Bayudaaya ntino we baali oddayo eri mu Genesis Esawo ne Yakobo Esawo we yabba omukisa gwa Yakobo Yakobo yabba omukisa gw'Esawo Yakobo yadduka bwadduka n'agenda n'akoowa n'agwawo ne yeebaka bwe yeebaka nti yaloota kye bayita sitawe nga wolaba amadaala nga bamalayika bava mu ggulu bakka we yadde ngulu n'ayokaga nti mu butuufu nkakasiza kino kifo kitukuvu era kiribeera ekitebe oba Katonda w'alituula ne yeeyama bagamba wewe Yerusaalemi nti era ne Dawudi Katonda yamulaga Solomoni yamulagawo okuzimba yeerobozaawo ne bazimbawo tempo eyali entukuvu gye nakugambako edda nti nno baakubanga n'ebivuga balina kwaya y'abantu nga 700 kati ye kyeyazimba kye bayita batya mu Sulemani oba Solomon anti yeyo hole tempo gundi kanisa entukuvu oba gundi bagiyita synagogues Abayudaaya tempo y'Abayudaaya awo weewali obulokozi bwabwe amaanyi gaabwe gonna kyembadde nkulaga nti ne Katonda yakkanga nti we baakubanga ebivuga abamalayika mbu ne bakka ne babikka ku tempo yonna ye tempo eyaliko emizizo ng'omumpi tosemberawo ofa babuyitanga butuutuuli ow'embalabe tosemberawo ali mu nsonga tosemberawo ntukuvu nnyo kati eyo weebeerawo Omuyudaaya okubeerawo kwe kubeerawo weeba tutya aba awedde kaakati eyo ye tempo kyekifo ekyo ewali omuzikiti Abayudaaya kye baagala ekirina okubya tempo omuzikiti gwo guli wakati ewatuufu Yerusaalemi
Al-Aqsa anti bayitawo Temple Mount olusozi kyogamba masjidi oba mosque eyitibwa Al-Aqsa eri awo ku Temple Mount wennyini ku kifo ekitukuvu kyali kinene ekifo kitunga kiriko yiika eziwerera ddala kaakati wano we baazimba kyokka ate bayudayo baba bakuzimba tempo balina kuddira ddala we waali ani yazimba Al-Aqsa masjid yali ndosaawo gundi Umar ne bagamba Sulemani ate era anti kaakati ekyo abasiraamu we bakyogera okusinzira kyo Sulemani teyazimbawo naye eyakizimbirawo dda Sulemani we yazimbira obusiraamu tebwaliwo bujja na nabbi Muhammadi 720 nabbi Muhammadi Sulemani nga yaliwo dda around 5 no kati ndoza tukiconfusing nze naawe obusiraamu bwo bulaga buti obugoberera bulaga nti ne bano bonna betujja twogerako emabega nabo baali basiraamu nga bw'owulira nti ne Idyene y'ebisolo si ya nabbi Muhammad ate ya Ibrahim tetujja kukiwakanya naye ekyo naye nga entandikwa y'obusiraamu na nabbi Muhammad yadde nga baali nabo ekibafuula kityo nti practices bali ze baakola n'obusiraamu zebukola kaakati bali mu Neyisa baali basiraamu kuba baakolanga ng'obusiraamu webukola ki webukola naye nga mu reality ye yagenda okuzaalibwa nga ne Sulemaani yavaawo dda ne tempo yavaawo dda kaakati wo okuzimba structure yennyini yo yazimbibwa ndoosa lwali 605 kuba nabbi Muhammad yafa 632 saraundi 600 ndowooza nga 5 emyaka awo ejaddirira Umaru yes ye yakizimba awo okay ye ndowooza Umaru yalinga kalifa wa 3 w'obusiraamu n'akizimba okay omukulu aŋŋamba tusiibule buli dakiika mmeka mmozaawo ziri ameka sawa emu Russia mu dakiika 5 kiri kitya Russia ndabanga gwe batwala ekiri Ukraine Russia siyinza kyogerako mu ddakiika n'ogamba nti n'omuntu ajja funa ekifaananyi naye nga kye balina okumanya nti wo ensi eri mu mbeera ey'obunkenkenye ensobi ntono nnyo disaster ennene evaawo ekiyitibwa militarization mu bitundu ebyo n'ogenda n'otuna amawanga ga Poland wali omusirikale wa Amerika atamanyi omungi omuzibu Amerika yayiwawe battalion ezitabangawo mutwalo kakati abamu bamaliriza ne baddayo Amerika ne bayiwa abalala tanka ziri wali Abrahamu ebyuma ebiri wali ebitagambika bipya bikadde nga bayinza okubeera ebirireete buli tekinologi omupya Amerika gwegeza Amerika eyiye ebyuma byayo era we batrainingira abasirikale ba Ukraine n'abamu ba private militias abagenda okulwana e Ukraine bali awo ekiri e Russia emizayire empya Russia gye yafulumizza tejja kuleka nsi kyekimu ne Russia tetudde nali manya amaanyi gagenda giggwa nabagamba nga tutandika olutalo nti entalo z'aba superpower n'emyaka 3 giwera ng'abantu bakalaba bulabi genda olaba olutalo lwe Vietnam okuviira dda 47 bakiyita Battle of Bien Dien Phu Bufalansa neddukayo Amerika ne batandika okusindika ba instructor mpaka 75 ku fall of Saigon andi bagandi naye mu modern wars Amerika ezeziwangula ekuba Iraq mu mwaka gumu n'emukutula nekwata Afghanistan Iraq teyali equal ate Libya nedda ebyo byonna ekyabikosanga Amerika okuwangula entalo Soviet Union yali yakakola kusinga mu 9 Boris Yeltsin nga munafu nnyo anga Russia nga terina lutalo lwe yenyigiramu nga Amerika bwogenda tobeerako mulala akuvuganya tawakanyizibwa tekyasoboka Israeli n'abahusi bafuuka ekizibu ojja kwagala drone ne Iran ezina naye oba togize ku Russia Iran ezina kyogamba nabine n'ennaku zino Israel ebibigitawaanya nti omurasha akirimu emabega anti era n'entalo ezasooka zonna ng'olwo 7-3 Russia yakirimu olutalo olwe batwalanga kumpi sematalo w'omu Middle East Russia yakirimu naye bwe yakola pusinga nga Amerika olumba Afghanistan ne watabeerawo ayamba ba Afghanistan olumba Iraq ne watabeerawo ayamba olumba Yugoslavia 95 n'embasa ya China ne bagikubako ekitundu nga China nayo ne yeekoteka yali munafu naye okuva Xi Jinping lwe yakwata mu China kyafuuka kirala Putin we yakwata mu Russia yagizza engulu teri katalo kajja kuba mu nsi wano kabulwemu abakayingiramu Sudan ekiri wali kika mwebali amawa drone ze China ziri wali
Russia lyawo bali awo genda Central African Republic kati America teyina lutalo lwesobola kutandika wantu ne batayingirawo kyova ne Russia yalutandika America bayingirawo kati ze entalo zizzeeyo kuziri ti America wogenda Russia nja kufuukira ekizibu Russia wogenda America nja kufuukira ekizibu kati ze entalo tezijja kugwa ba super power kati bamaanyi ate bonna Russia yaleese mizairo mizairo gye nga 21 gye yakubye Ukraine yayogeza amawanga ebitagambika yaleese mizairo enkambwe ki kyagifudde enkambwe sipiidi yaayo mizairo edduka nga boolaba kumpi ekibonoomu ekigira sipiidi eyo edduka buli seconds edduka kilometers 3 buli seconds mu ssaawa edduka kilometers 3,32 etegeeza mu ssaawa ebeera edduse kumpi okuvaana n'okwagala okusemberera Isirayiri sipiidi eyo yagireetedde okubeera ne force etegambika nti distraction gwekola misaire eri ze batwalanga multiple independent re-entry vehicle kiryoke misaire n'eryoka yeeyasamya bweti kubeerako emitwe ng'esatu ejja bomu kati ate nakyo ne kivaamu obulala bu misaire obutono misaire n'ekola etya misaire baziyita multiple entry vehicle America bazina ti misaire bagisindika emu weetuuka okugwa nejja neeyasama nevaamu bomu obulala bakiyita warhead warhead ye bomu eteekebwa ku misaire kati warhead negenda weeyigira bweti ne muvaamu katugabe bazita independent bombs ez'enjawulo nkugereza ekingoli wali olabye ku mafumu waliwo effumu eribeerako erimu neera n'amafumu agabeerako ngalaba ag'amachina bali kasuka ne limala lijja livaako amalala kaakati neeno bwetyo nevaamu misaire endala emu neegwa wa n'endala neegwa ekayunga endala neegwa wa endala neegwa wa kati ye misaire ekika ekyo bagikubyeyo kona ekikola bagikubyeyo Ukraine era kyabadde kyanjawulo nnyo Deni Petrovisiki yemu ku province ya Ukraine naye basoose ne bawoninga n'okuwoninga tugenda kubawo abantu muveewo amawanga Ukraine netegeka defense system zaayo ekubbeko teyasobodde yadukikolako yadde damage misairo nejja neerandinga naye nga abaabaddewo entiisa yabadde nnene nnyo abaalabye saawundi yeka yagenze mu radius ya kilometers 20 buli sayidi we yagudde nekulietingawo ne musisi omutonotono misairo naye nga yalese etaddewo musisi ng'ate misaire eyo gye baakubye teyabaddeko bomu nti zibwatuka tebataddeko bomu yabadde warning era kwabadde kugezesa Russia ebadde tegezesangako era mu byafaayo gwe mulundi ogusoose mu byafaayo by'ensi yonna okukozesaako ballistic missile mu ddwaniro gwe gwasoose era gwe mulundi ogwasoose okuba nga bakozesa hypersonic intermediate ballistic missile edduka kilometers kumpi olusanvu n'okusukkawo nekozesebwa mu ddwaniro nga ballistic missile kati ebyo byonna likodi zaabaddewo naye nga impact yabadde nnene nnyo era amawanga mangi kyaga ku batadde yaki ekigendera kyabadde kyaki ekya Russia anti bakiyita escalation Russia yagamba dda nti bwe munsukka ne mutandika okuba teritore yange ne misairo ze muwadde Ukraine mujja kuba nga abanziguddeko olutalo nja kuza response eyenkanankana ne threat Biden we yamaze Trump amaze okuwangula ab'ebyokulwanyisa mu America n'aba ne balaba nga akatale kaabwe kafa manya Trump ng'awangudde ne balaba nga asobola okukomya olutalo kaakati bo ne basalawo katulwongereko ku feeze nga tukaluubiriza ono anajja enteeseganya z'olutalo ne basala ekyagaana obwedde ekyokuba misairo mu Russia Biden n'akikkiriza tukozese misairo nga Atacams tukozesa Scalp ez'Abafalansa Storm Shadow ez'Abangereza ezo long range misairo ng'ekuba kilomita 5 wano ne Rwanda ne bakkiriza Ukraine ezikozese ebeere ng'esobola okuba munda mu Russia. Russia kye yabagamba Putin we mukubirako kuba misairo ezo zirina kuba wange nga muli guided nga America bayambyeko babungereza mubanga abanziguddeko olutalo era we bakikoze ne bakubako Putin n'alyoka asumulula ekigambo naate eyo bagiyise batya oceanic missile eno bagiyita hypersonic
hypersonic intermediate ballistic missile. Mulimu ebigambo bingi ennyo ebyetaaga nti okubannyonnyola ballistic, hypersonic, intermediate n'ebirala. Hypersonic kyeki? Tujja kubyogerako bingi olw'obudde. Naye nga gyakozesa n'etambula kumpi kilometers 7 okutuuka we yakubye n'egenda ekuba ekitundu. Naye nga yamaze kubategeeza era yagambye ne test endala z'anaakozesa ajja bategeezaako. Kuba yagambye talina buzibu, teri defense system mu mawanga ga West na NATO basobola kugikuba. Yeekakasa. Era nga kyo mu reality kiyinza okubeera ekizibu, kijja twala ng'omwaka gumu n'ekitundu okusobola okukola defense system eyinza ogikuba. Olutalo terugenda kaluba olwo. Trump ajja lumaliza, ajja lukomya. Kati batuuse ku point eya no return nga wookolera ensobi Sematala atandika. Naye lwakuba nti abasinga kiwe babadde banyooma Putin kati ate bavuddewo. Kasa yakoze ekyo. Era babayise ba pro attackers abawagira okukozesa mizairo ya America erongo range bakube. Abasinga bonna babasayira ensi nze basirise ba. Kasa yataddeyo ku kikambo. Kasa yatadde ku kikense. Ebadde tesuubira nti Russia erina weetuusaawo. Yabasumululidde ekigambo ne balabako enjawulo. Kati balina kuddayo bayiiye bagaininga esobole okuwera. Era okuva lwekyabaddewo bakolaga kudwana e Ukraine nga kumpi buli ddakiika bakoze nti Russia badde advancinga nga kisaawe kya mupiira kimu buli ddakiika. Frustration yalabiseeko mu Ukraine n'amawanga amalala gagisupportinga. Batidde nnyo misaire eyo. N'aba Ukraine bayingirako mu Russia. Bayingira Kasiki. Nabo tobanyooma. Ekyuma kye bayingiza Kasiki. Baani? Aba Ukraine n'amawanga ga NATO oba machinery gye bali. Abava mu mawanga Bungereza, private companies abasinga babayisa mu private company nga bano betwasindikanga e Iraq. Kati bali ku ddwaniro. Era kyekyawaliza Putin na North Korea. Najjayo amagye North Korea nago gajege gatola. Okuba erinamu muyingiza kizudde waliyo ba foreigners bangi. Naye nayingizaamu aba North Korea. Kali nabo bali eri bakuba ekyuma mu Kasiki. N'olutalo lwaki taluleka Putin? Survival ya Russia nga mu kulembeza eki okubira da ku Stalin mu ataane yaluleka. Amaanyi ga Russia ogamanyi emale gakkiriza etyo. Nga n'abaaliwo tebakkiriza. Ku bunene bwa Russia ku tekinologiya nali manyi bannansi bajja muvamu baleme mulonda. Amawanga gali bayina omwoyo gw'amawanga gaabwe ate nga gavumenti egubateekamu. Omuntu n'ayagala eggwanga lyabwe benyumiriza ne mu byafaayo byabwe nga Russia ye yawangula Hitler n'owangula Germany munafuwa mutya. Ku bano bono ba America bano munafuwa mutya. Baba indoctrinating nti n'omukulembeze abanaddako Putin ng'avuddewo baleeta abakulembeze abasinga okuwalana America n'amawanga ga West nga baba indoctrinating kuva buto. N'abantu baba indoctrinating okuwalana America n'okuwalana kikato basubira otyo. Ne America lwaki yewalana Russia? Ate era yiwamaanyi bagenda okuva mu Sematalo nga Russia yiwamaanyi na America yiwamaanyi. Embira nyine etandikira ennume ebbiri nga ziri mu nsi. Stalin n'atuuka okugamba capitalism ne communism cannot coexist on the same planet. Russia bali ku communism oba Soviet Union bano bali ku capitalism. Okulwana capitalism n'awangula. Capitalism n'awangula ekyo ne kiggwa. Kaakati neesigalawo nga Russia. Russia yeteyinza kukkiriza kitiibwa kyayo kifootolwe. Bamale bagipetitioning bagikutulemu nga bakola Yugoslavia. Abo be basirwa okukkiriza ekyo. Yugoslavia yali empire. Tito olwafa n'ekutuka mu Slovakia, n'ekutuka mu Slovenia, n'ekutuka mu Croatia. Bano ba Czech Republic baaliwa. Czech Republic ate yali monarchy. Baali bagiyita Czech Republic, baali bagiyita Czech Slovakia. Amawanga abiri. Czech ne Slovakia. Naye ebyo byakola baali bagiyita dual monarchy. Naye oyo balyoke baali banjawulo. Okay. Gwabirabo ogamba ki? Teesa naffe wabulamu. Leero tuyitidde awo Kasozi the philosopher. Sebo nsaba abantu obasiibule obawe ne ku mukutu gwo kuba oyina ate ewo waliyo bingi by'obasomesa ewo ku mukutu gwo babuulire abantu abaagala okumanya abaagala okweyongera kuba bino ebintu temubyewala. Poliisi ziri eri n'eno zijja kutunyiga. Mugende eyo mu birabe
mulabe kabineti za Trump mutandika okupredictinga ki ekinaaba mu nsi. Mulabe Elon Musk gwe balonze omu ku bagenda okutambuza kabineti za Trump biki byagenda okukola. Ne Musk nga ayingidde okumanya omusajja mugagga ali direct involved mu byabufuzi. Ono yabiyingiddemu frustration. Ebigendererwa bye bingi bisobola kutuukirira ng'ali mu gavumenti. Abamuyigganya babadde bangi kati agenda obakwatako. Okumanya omusajja agudde dda otuuka otya okuproposinga maaja balinga abakopye ku Museveni wano era nakitaddeyo vidiyo eyo Trump byakopye ku Museveni wano okumajinga Coffee Development Authority n'ebirala n'ebirala. Mu America omusajja Musk yagamba bwajja bagenda kumajinga obutongole obubadde butwala ssente nga naye obutongole obulimu omanyi byayogerako ebimu FBI bagenda jijjawo edda mu Homeland Security bagenda jijjawo. Omanye ekintu FBI budget ebeerana ya billion abisobola ebyo baluga America erina system egifuga etakyuka. Ate FBI bagizaala na America bagiteekawo 1998. Kati bagamba esaawa tugigatte ne Homeland Security emirimu gyekola gye gimu n'egya Homeland Security. Esente zibadde zigendayo billion 9 tuzisse mu birala. Ate Homeland Security ekola byawaka. FBI ekola gyawaka yekola egyewaka. Nale batugamba nti yakoze kino yakoze kiri. Okusinga gyawaka gyesobola okukola ne Homeland Security egikola kabagizze wali. Byeomaja bagenda okugyayo ekitongole ekikuŋŋaanya emisolo mu America. Kiriwa. Kibadde kya US Revenue Bonds nga bakiteekawo 1864. Nga gundi yakawangula bwati. Lincoln. Yes, Lincoln. Nga yakawangula ne bakiteekawo nakyo bagenda kijjawo. Sente zigenderamu zaabwe. Abasajja balina poliisi ez'otokkiriza enkakalinzi. Bali mu katabo ka Museveni bakopa. Museveni yalumika eri oba baalumika eno naye nga bebalese kukendeza baagala trillion 2 mu budget basaving. So bagendeyo babiraba ebintu omukutu baguyita batya? Baguyita Kasozi Samuel Philosopher. Kasozi Samuel Philosopher. Bweteekamu ekyo Kasozi Samuel Philosopher. Enamba yeri ki? Enamba eri 0756 67 22 11. Jiddemu mpola mpola. 0756 67 22 11. Yes, osobola okubuuza, osobola okukola ki ebisigadde Kasozi Samuel Philosopher. Nkweyanziza. Gendayo munoonyeeko. Wano enamba eyange osobola nange okunkeberako nobaako kyombuuza kyowabula. Ku 0701 55 85 63 0701 55 8563. Tukwatagane omulundi omulala insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nenda